إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Oluvannyuma lw'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu agamugwanidde, tuzizaako okusabira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, oyo mbaka we yatutumira eyajja n'obulungamu, tumwanjagira amuseeko okusaasira n'emirembe nga bibonera ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumwanjagira ekitiibwa Allah abeere nga atutaasa omubi sitaani aleme okuba nga atulabankanya okutujja ku mulamwa. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, nga bulijjo olwaleero tubeera n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bivunaanwa wakati w'ab'emikwano. Tuzze tugutambulako wadde nga twayimiriramuko, naye wiiki ewedde twadda mu buto okugutunuulira nga tutandikira we twakoma ku mulundi ogwasembayo. Kati ku mulundi ogwaggwa twatunuulira ne tulaba emigaso egidda eri omufu oluvannyuma lw'okuva mu nsi. Ng'emigaso egyo giva mu b'emikwano. Jjukira nti tutunuulira ab'emikwano abalongoofu. Tutunuulira ab'emikwano abalongoofu. Mu maaso awo tujja kutunuulira tulabe ab'emikwano aboonoonefu n'obubi n'obubenje obavaamu obudde eri omuntu kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi. Kati Sheekh waffe agamba nti amma yawma al-qiyama, jjukira nti omulundi ogwaggwa twalaba baada al-maut, oluvannyuma lw'okufa, omuntu amaze okufa, migaso ki gyafuna okuva mu b'emikwano bano abalongoofu. Kati atugamba nti amma yawma al-qiyama, wabula nno oluvannyuma lwa okuva mu nsi muno n'oziikibwa, then waliwo okuzuukira. Nga bwe tukimanyi tugenda kuzuukizibwa ffenna, ekyo tukimanyi bulungi, tugenda kuzuukizibwa ffenna tuyimirire mu maaso ga Allahu azza wa jalla ku lunaku lw'ensonga. Olunaku olwo olw'entiisa olujjudde ebikangabwa. Tuliko ebigambo bingi Allahu subhanahu wa ta'ala byatugamba mu Qur'ani. Tuliko ebigambo bingi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byatugamba mu ahadithi nga bitulaga obukambwe n'obukaawu bw'olunaku olwo. N'olwekyo tulina kulweteekerateekera. Kati Sheekh agamba nti ku lunaku olwo fasahibul mu'min yarfa'u sahibahu, ow'omukwano ono omulungi, ow'omukwano omukkiriza omulongoofu agenda kubeera ng'asitula muganda woono. Amakulu agenda kubeera wa mugaso nnyo gy'ali. Allahu subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nti al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti al-akhillau yawma idhin, abo abaali ku nsi nga ba mukwano, abo abaali ku nsi nga ba mikwano, ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, ku lunaku luli, olunaku olwo olujjudde entiisa nga tuyimiridde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bagenda kubeera balabe na balabe.
mu bantu bagenda kubeera balabe na balabe illa almuttaqiina okujjako abo abaayagalana nga baayagalana ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga okwagalana kwabwe omukwano gwabwe baagulina nga bayitira mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Jukira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olwalwogerako mu surati Abasa. Bwe yali alwogerako yagamba nti فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ekikoona bwe kiribala kimaze okujja olunaku lw'enkomerero luno luyina amannya mangi yawma qiyama yawma hisaabu yawma taqabun n'amalala. Kati wano Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa nti ekikoona ekyeggunde ky'amaanyi bwe kiribala okuyita amakulu ng'olunaku olwo eŋŋombe emaze okufuuyibwamu ettaka litandise okuwandula buli kyeryaziikibwamu. Buli ekyaziikibwa mu ttaka ettaka litandise okukiwandula. Buli omu azuukidde. Tuzzeewo ffenna tukutte ekkubo limu kugenda kuyimirira mu lusenyi Allahu subhanahu wa ta'ala lwateeseteese agamba nti yawma yafirru almar'u min akhiihi. Allahu akbar. Olw'entiisa y'olunaku olwo yawma yafirru almar'u min akhiihi omuntu agenda kudduka muganda we wa ummihi wa abiihi ne maama we ne taata we wa sahibatihi wa baniihi n'ab'emikwano bonna wa baniihi n'abaana be agenda kubadduka. Mukyala ogenda kumudduka abaana bo ogenda kubadduka buli omu ogenda kubanga omudduka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Ku lunaku olwo buli muntu aliba ku bibye teri yagenda kubanga ajjukira munne teri agenda kufaayo ku munne buli omu agenda kubeera nga adduka kwenoonyeza butya bw'anaawona obuzibu bw'olunaku luno butya bw'anaawona obuzibu bw'olunaku olwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wujuhu yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira. Abakkiriza ku lunaku olwo bagenda kubeera basanyufu tebagenda kubeera na ntiisa n'akamu n'akeddagala. Bagenda kubeera nga abasanyufu ebyenyi byabwe bigenda kubeera nga byakaayakana. Bagenda kubeera nga bali mu kuseka bali mu kusanyuka olw'amawulire amalungi. So nga ate abali abonoonefu wujuhun yawma idhin alaiha ghabara. Abali abonoonefu olunaku olwo ebyenyi byabwe bigenda kubanga bijjudde enfuufu. Ebyenyi byabwe bigenda kubanga bijjudde enfuufu. Talhaquha qatara. Byonna biddugadde olw'obuzibu bw'olunaku olwo. Baani abo Allah subhanahu wa ta'ala boogerako nti nno ulaika humul kafaratul fajara. Abo nno be bakafiiri aboonoonyi abaawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba bwavudde waggulu eri ng'amenya asoose kulaga buzibu bwa lunaku olwo. Fa idha jaa'ati as-swakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Banjagira Allah subhanahu wa ta'ala wekise kingi ateekemu abo abalibeera n'ebyenyi ebijjudde okwakaayakana n'essanyu ku lunaku olwo olutalibeerako musanyusa okujjako ye. Tumwanjagira tuteekemu abo abalibeera n'essanyu era abalibeera n'ebyenyi ebiyakaayakana. Kyetwagala mu aya ezo ezimu suratul Abasa tubadde tunoonyamu kwongera kukaatiriza na kulaga buzibu bwa lunaku olwo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti ku lunaku olwo al-akhillau yawma idhin abali ab'emikwano ku nsi ku lunaku olwo ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun. Bagenda kubeera balabe na balabe nga tewali alaba ku munne. Jjukira owekitiibwa Allah agambye nti abakkiriza bagenda kubeera mu ssanyu nga basanyuka. Kitegeeza nti tewagenda kubeerawo mbiranye.
Allah subhanahu wa ta'ala gambye nti illa almuttaqina okujjako abo abaalinga batya Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi bagenda kusigala nga omukwano gwabwe gwe balina wano ku nsi bagenda kugenda nagwo era bwe balizuukizibwa buli omu agenda kuba nga anoonya munne eyali mukwano gwe yali amanyi gwe baakolanga naye obusiraamu gwe baakolanga naye ibaada baasaalanga bonna buli omu yajjukizanga munne buli omu yakubirizanga munne owaaye toseerera wanokola bwoti owaaye kana akapya waakategedde seeka tusomeseza bwati ne bwoti wootabadde owulira yali enkola ya bulongoofu abaatukulembera Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayina muliraanwawe naye bagendanga ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama okusoma initaanizi kuba baali basajja bakozi baalina bizinesi zaabwe kati Umar bwe yabanga agenze mu bizinesi ze bwe yakomangawo ng'abuuza muliraanwawe owaayi nabbi saasama yasomesezaayo ki wahakadha ne munne bwe yabanga atambudde mugage bwe yakomangawo nga Umar yagenze yabaddewo olwaleero mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'amubuuza owaayi ebibadde bitya kipya kyekizze wahakadha naye ffe ku mulembe guno mbuulira ani gw'olinayo gw'obuuza nti owaayi kyekipya ekibaddewo olaba tulemwa n'okubuuza ababadde mu ddalasa nti owaayi saasobodde kugenda mu ddalasa naye kiki kye basomesezaayo olwaliro kiki ky'oyizeeyo gwe omusajja mukyala waagenda mu ddalasa bw'akomawo omubuuza nti owaayi musomyeyo ki oba nandi kiggwa omukyala mwannyinaze omulungi omwami wo bw'abanga agenze mu ddalasa omubuuza nti owaayi mwami wagenzeeko mu ddalasa munange njigirizaako ku byoyizeeyo nyumizaamu mpulire oba oli awo nange naabaako kyenjigamu ekyo kikola abaana bwe bagenda ku madarasa bwe basindika okugenda okusoma Qur'ani bwe basindika okugenda ew'omuwalimu bwe bakomawo awaka obabuuza nti abaayi baana bange mwasomye eki mujje munsomeremu bye musomye ew'omuwalimu nedda n'olwekyo emikwano tukwane emikwano emirungi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno la tusahib ahadukum illa mu'mina tukwananga omukwano gwonna okujjako nga mukkiriza wala ta'kulu ta'amaka illa taqiyu talyanga ne ku mmereyo okujjako nga mutya Katonda gwe tolanga hadisi eyo nkambwe tukwananga omukwano gwonna okujjako nga mukkiriza ate talyanga ku mmereyo okujjako nga mutya Katonda nabbi sasama ategeeza ki koyinza okugamba nti kakati ate ab'eŋŋanda zaffe abakaafiiri tetuubaliise ku mmere nedda sikyategeeza ategeeza nti leka kwesembereza abantu boonoonefu bajooga Katonda nakubatuusa ku ddaala lyakubanga obaliisa emmere kitegeeza nti oyina kubabeera wala nnyo beewalire ddala abantu abakyamu abataliimu kutya Katonda weesembereze bantu batya Katonda bw'oba owa emmere yo omwononefu leka kumuwongera maanyi ga kugenda mu maaso na kujooga mulezi wo emmere eno gy'omuwa emuwongera maanyi kugenda mu maaso na kujooga mulezi wo abantu ab'ekyeyonoonero abamanya amazima ne bagagaana ne basalawo kujooga Katonda nga beesiimidde Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin olunaku olwo abaali ab'emikwano ku nsi bagenda kubeera balabe na balabe okujjako oyira bagenda kubeera balabe na balabe okujjako al-muttaqina Allah subhanahu wa ta'ala anokoddemu abo abaali abatya Katonda baleseewo nti be batajja kubeera balabe na balabe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubanga tubeera emikwano emirungi era egy'omugaso egijja okutugasa kuno ku nsi nga tukyali balamu ejijja okutugasa kuno ku nsi nga tusemberedde okuva mu nsi ejijja okutugasa nga tuwaabulidde ensi eno ejijja okutugasa ku lunaku lw'enkomerero barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan naam aya eno eri mu surati az-zukhruf aya ya 67 surati az-zukhruf nabbi sasama yatugamba nti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu
abantu ba miteeko musanvu. Sab'atun, abantu ba miteeko musanvu. Yudhilluhumullahu fi dhillihi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka mu kisiikirize kye. Yawma la dhilla illa dhilluhu. Olunaku olutalibeerako kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah. Olunaku olwo tuba twogerako mu aya ziri zonna. Nabbi sasima yagamba nti olunaku olwo ensi yonna egenda kubeera ng'efuukuuse. Allah subhanahu wa ta'ala agisaanyizaawo yonna. Tuyimiridde mu lusenyi. Buli muntu yenna okuva ku muntu eyasookera ddala n'eyasembayo. Okuviira ddala ku Adamu alayhi salaam. Okutuukira ddala ku muntu alisembayo ku nsi kuno. Gwe tutamanyi. Ffenna tugenda kubeera mu lusenyi awo. Olowooza abantu bameka. Era olusenyi olwo lwenkanawa. Kubamu akafaananyi. Nabbi sasima yagamba nti enjuba egenda kubanga esembezeddwa kumpi. Jjukira enjuba egenda subhanallah. Allah wabuyinza bannange. Enjuba egenda kusembezebwa. Mu hadisi Nabbi sasima yakozesa ekigambo miiro. Egenda kubanga esembezeddwa okumpi naffe. Ekigere ekyenkanankananga miiru. Miiru yakozesa miiru. Gye tuyita mayiro. Kati ono omunyumya wa hadisi agamba nti tamanyi. Abaffe Nabbi sasima yakozesa ekigambo miiru. Yali ategeeza miiru azin emailo gye tumanyi mayiro. Oba yali ategeeza miiru akati akasiiga wanja ku maaso kuba nako kayitibwa miiru. Kale tuveeyo tugambe nti yali ategeeza mayiro eno gye tumanyi. Bannange mayiro eno gye tumanyi. Ab'ebitabo abawandiisi b'ebitabo batugamba nti mayiro yenkanawa. Mayiro kwe kubanga oyimiridde awantu awaterevu bw'oti. N'otunula bw'oti amaaso go ne gagenda. N'olengera ewala omuntu. Ng'amaaso go osobola okumanya nti oyo muntu. Wabula ng'omuntu oyo tosobola kwawula ajja eno gy'oli oba atambula ddeeri. Tosobola kwawula musajja oba mukazi. Eyo ye distance ebaliwo okuba nti ye mayiro. Kati imagine enjuba esembezeddwa mu distance efaanana bw'etyo. Olowooza akavuyo akalibeerawo kaliba kenkanawa. Kati eri mayiro zibukadde na bukadde right now niye ababeera mu ddungu babeera nga bali mu ttanuulu. Enjuba eri bukadde na bukadde. Musama enjuba omusana gwaka n'owulira nga kwegamba tokyetegeera. Naye ng'eri mayiro zibukadde na bukadde. Kati ate watya mu kaseera awo weeriba esembezeddwa ekigere ekyo nga bwe nkikuwadde. Subhanallah. Kati Nabbi sasima kyagamba nti waliwo abantu ba miteeko musanvu. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Abantu bagenda kuba ab'emiteeko musanvu nga bali mu kisiikirize kya Allah. Ku lunaku awatalibeerawo kisiikirize kirala kyonna okuggyako ekyo. Kati abo bokka balibeera mu kisiikirize kya Allah ekyo be bagenda okuwona okwokebwa kw'enjuba eno. Sheekhe yagamba nti nno wa dhakara minhum. Mwaba abantu emiteeko omusanvu n'anokolamu wa rajulaani abasajja babiri tahabba Allahu akbar tahabba fillah. Abantu bano baayagalana ku lwa Allah. Abantu babiri baayagalana ku lwa Allah. Ogugumu ku miteeko egy'abantu omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah. Ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Owulira? Abasajja bano baayagalana ku lwa Allah. Ijtamaa alayhi. Basisinkana era ne baawukana ku lwa Allah. Basisinkana era ne baawukana ku lwa Allah. Ddala ddala emikwano gy'olina mwakwanagana lwa Busiraamu era mwagalana ku lwa Allah. Oba gwe checking weebuuza emikwano egyo gy'olina bw'oba osisinkanye nabo osisinkana nabo ku lwa Allah era oyawukana nabo ku lwa Allah. Abaffe ki ekibasisinkanya bwe musisinkanye? Ki ekibasisinkanya? Weebuuze nti nna mukwano gwange gundi ne gundi. Naye bwe tusisinkana lwa kutya Allah. Tusisinkana tugenda mu ddalasa.
tusinkana kugenda kulambula muganda waffe gundi. Anti gundi yankubidde akasimu nti muganda waffe Ibrahim mulwadde n'olwekyo mbadde ngamba tusinkane tugende tumubuuzeeko olabye otya. Waaye annange mala okukola saawa 10 kati tusinkane ku muzikiti olumala okusala asuli tugende. Olumala okusala asuli tugende tumulabeko, then bwe tunaavaayo tusaale magalibi tulyoke tuddeeka olaba otya. Tiwali mutawaana kirungi nnyo olabye. Abantu bano omu akubidde munne akasimu. Lwaki amukubira akasimu? Anti waliwo mukwano gwabwe muganda waabwe omusiraamu afunye amawulire nti nno alimu okulumizibwa. N'olwekyo kibakwatako. Nabbi sasema agamba nti abakkiriza balinga omubiri ogumu. Omubiri guno bwe gufunako ekiguluma oba liiso lyeddwadde oba mukono gwe gufunye ekigulumya, omubiri gwonna guno gufuna omusujja. Be bakkiriza. Omukkiriza omu afuna ekizibu bonna ne balumirwa wamu. Kati ono omusiraamu ategedde muganda we yafunye ekimulumya, alimu okulumizibwa. N'olwekyo ajjukidde muganda we omulala nti owaaye munnaffe tali bulungi tugende tumulabeko. Naye tunuulira ensisinkano yaabwe, tunuulira pulogulaamu yaabwe engeri gye bagikozeemu. Oli olumubuulidde talonzalonzezza kugamba nti ngamba dde ate nnokukola kino. Subhanallah. Hamugambye bugambi nti olumala okukola tusinkane ku muzikiti tusaale aswiri. Olaba ensinkano yaabwe muzikiti. Buli kimu bakipulaningira kuki? Bakipulaningira ku kutya Allah. Ensinkano yaabwe muzikiti kusaala. Bagenda kulambula muganda waabwe musiraamu ibaada. Jukira twalaba malayika emitwalo 7 zikusabira. Buli lw'ofuluma mu nnyumba yo ng'ogenza okulambula omulwadde bwe bubeera ku makya 7 zikusabira mpaka lwe buziba. Bwe bubeera kawungeezi 7 zikusabira mpaka lwe bukya. Daba ibaada eyo bayingizaamu n'essala y'amagaribi. Subhanallah. Ogwo gwe mukwano. Kati abantu abo be batyo balituuka batya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga balina ennaku? Nedda. Tekisoboka busobosi. Onumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo. Naye ki ekibabeezezzaamu? Baayagala ku lwa Allah, basisinkana ku lwa Allah, baawukana ku lwa Allah. That is the reason why. Kati naawe weekyekinga olabe emikwano gy'oyina ddala bw'ogisaako linga bw'oti n'otandika okwekyekinga, n'otandika okwekenneenya kinnoomu mu mikwano gy'oyina emingi. Ddala ani gw'olonda muno gamba nti ono engeri gye tukolaganamu n'engeri gye twagalanamu n'engeri gye twasisinkanamu ddala Allah bw'abakkiriza naffe twandigwamu mu kategole eyo. N'ekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza kitugwanidde tufeeyo nnyo, twekenneenye nnyo emikwano gye tukwana. Kati omukwano guno olaba gw'okwanye nga mukkiriza, olaba bwe gukuyambye yawmal qiyama. Tewaliwo lutalo, tewaliwo kabenje n'akamu, tewali kulwanagana, tewali kukaayagana. Omukwano gwammwe gwe mwalina gweyongedde bweyongezi kuba muviiriddwako ennaku y'edduniya. Allah subhanahu wa ta'ala abanokodde mu bangi n'abateeka wali mu kisiikirize kye. Hadiisi eyo eri muttafaqun alayhi, tugimanyi bulungi. Mu Bukhari eri ku namba 606 ne mu kitabo kya Muslimu eri ku namba 1031. Mpozi Sheikhe yanokolamu ensonga gye yali ayagala ey'abantu bano ababiri, naye mbufunze katutunulire abantu bano abalala 6 oba oli awo abawuliriza banaaganyulwamu. Hadiisi mbujufu egamba eva ku Abu Hurairata radiyallahu anhu, nga Abu Huraira ono ajja ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba atya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba sab'atun, abantu bamiteeko 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi, abantu bamiteeko 7 bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubebikkirira mu kisiikirize kye.
yawma la dhilla illa dhilluhu, olunaku lwe watalibeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala. Asookera ddala al imam al adilu, omukulembeze omwenkanya. Omukulembeze omwenkanya talyazamanya abantu be, tattira ku bantu liiso, talyanguzi abantu abalamula na bwenkanya. Kino tikibeera ku mukulembeze yekka. Naawe omusajja mu makaago obalibwa nti oli mukulembeze, wenkanyankanya mu baana bo, wenkanyankanya mu bakyala bo, bw'oba olina abakyala basukka mu omu, wenkanyankanya mu bakyala bo, obalamula kyenkanyi, abaana bo balamuza kyenkanyi, obalamuza bwenkanya. Jukira Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadisi endala, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, mwenna muli balunzi, amakulu muli bakulembeze, buli omu agenda kubuuzibwa kwabo be yakwasibwako obuvunaanyizibwa okubanga abalabirira. Mu hadisi eyo mulimu omwami mu bantu bo, ogenda kubuuzibwa wabayisa otya, abaana bo wabayisa otya, omukyala agenda kubuuzibwa, omukulembeze imaamu ogenda kubuuzibwa abantu be wakulemberanga wabakulembera otya. Ali imaamu al adil, omukulembeze omwenkanya. Washabun, gw'omuvubuka teekayo amagezi, washabun nasha'a fi ibadati rabbihi, n'omuvubuka ono yewookubiri, omuvubuka akulidde ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuvubuka nga obuvubuka bwe bwonna abumaze mu kubanga asinza Allah subhanahu wa ta'ala, afaayo nnyo okusoma eddiini. Bw'awulira wali eddalasa ayanguwa mangu. Mukadde wono yamukuliza ku musingi gwa kutya Katonda. Omuvubuka ono n'ateesuula mu kambayaaya, kwesuula ddalo, n'agendera ku bya mukadde wono. Omusajja omutya Katonda, omwana amukuliza ku musingi mulungi. Kati omuvubuka oyo agenda kubeera mu abo. Kati weebuuze, abaana bo kikyokozeewo? Batuuse emyaka gy'obuvubuka nga obateekerateekera oba nedda? Ekyo kyebuuze weeyanukule. Eyakutonda amanyi ekituufu, ne bw'oneebuzaabuza ye eyakutonda amanyi bulungi ekituufu. Owookusatu, warajulun kalbuhu mu'allakun fil masajidi, ye musajja ng'omutima gwe guwanikiddwa mu muzikiti. Togamba nti omusajja ate baamukwata omutima ne bagunookolamu ne bagujjamu nya ne baguwanika mu muzikiti. Nedda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kikyategeeza omuntu ng'ebirowoozo bye byonna birowooza masjidi. Buli lwapulaninga ekintu akipulaningira ku biseera bya swala. Agenda n'asala eswala ya jamaa, fajiri agenda, dhuhuri wuuyo, subhanallah, asiri wuuyo, magharibi, isha. Jukira omuntu asala eswala ya isha mu jamaa awandiikibwako nti asadde ekitundu kya kiro. Bw'agenda ne fajiri nayo n'agisala mu jamaa ng'awandiikibwako nti ekiro kyonna kimaze ali mu kusaala. Oyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba. Kati gwe bw'oli oba nedda? Weebuuze nga nange bwe neebuuza. Mwezo kategori ezo tugwamu oba nedda? Zitwakalaba essatu. Weebuuze. Owookuna yaani? Owookuna yoyo gwe tubadde tulabako mu musomo gwaffe. Omuteeko gw'okuna, warajulaani tahabba finnahi, abantu babiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa rajulaani. Tulowooza nti gwe omukyala ovuddemu. Nedda. Waliwo ekigambo rajulu lwekijja nga kitegeeza muntu. Kati na wano kitegeeza abantu babiri abaayagalana ku lwa Allah. Ijtamaa ala dhalika watafarraka alaihi, basisinkana ku lwa Allah era baawukana ku lwa Allah. Owookutaano, warajulun talabatuhu dhaatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Ye musajja, subhanallah, ye musajja aganye omukyala omulungi, ava mu lulyo lulungi, omukyala alabika bulungi, alina buli kimu, ne yeesiba ku muvubuka, ne yeesiba ku musajja
abeerenga amusuula mu butego bwa sitaani, abeerenga amukozesa ebyambyone, abeerenga amusuula mu bwenzi. Omusajja n'amugamba nti inni akhaafu Allah, mazima ddala nze ntya Allah, sisobola kwetaba mu bikolwa bifaanana bwe bityo. N'aresistinga n'agaanira ddala. Omuntu oyo agenda kubeera mu kisiikirize kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ow'omukaaga, wa rajulun tasaddaqa ikhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ow'omukaaga y'oyo akwata mu nsawo n'asaddaaka, naye ng'okusaddaaka kwe kuno akukwese nnyo, konowe n'aba nga tategedde ddiyo kyawaddeyo. Amakulu akweka nnyo okuwaayo kwe kuno n'onaamuliraanye n'atamanya kiki kyawaddeyo. Naye tuli ku mulembe nga omuntu bw'awaayo ne batamwogera, awulira bubi, sigenda kuddayo abo kubawa, ne mutanneebaza, ne mutanjogerako. Lwaki temugambye nti nno haji yatuwaddeyo bweziti? Subhanallah. Abalongoofu abaatukulembera baakwekanga nnyo okusaddaaka kwabwe. Kati omuntu ali mu mbeera bw'etyo ng'akweka nnyo okusaddaaka kuno kw'aba asaddaase, agenda kubeera mu kisiikirize kya Allah. Lwaki? Okusaddaaka kuno yakukola lillah. Era teyayagalanga bantu bamanye. Waliwo ekyafaayo, omu ku balongoofu abaatukulembera yasaddaakiranga abantu emmere, naye ng'emmere yagitwala kiro, n'agenda ng'ateeka ku mulyango abantu bamanyi nti embeera zaabwe si nnungi. Si nnungi, kabookya. Kati bano bagenda okuzuukuka ku makya okuggulawo nga ekitereke kiri awo, naye nga tebamanyi ani agibawa. Baamanya ddi. Omu ku bantu bannaddiini abamanyiddwa mu kitundu bwe yafa, emmere eyo teyaddamu kufunika. Ne bamanya nti omusajja ono ye yatuleeteranga ebyokulya. N'asembayo, wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fafaalat aynaahu. Ye musajja oba ye muntu ajjukira Allahu subhanahu wa ta'ala ng'ali yekka n'alowooza ku Allah, n'amujjukira, n'amwogerako, fafaalat aynaahu, amaziga ge ne gatandika okuyunguka. Amaziga ajjukidde omulezi we. Omuntu asobola okukaaba, asobola okuyungula amaziga gano olw'essanyu, olw'okwagala kw'alina eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Ate era omuntu asobola okuyungula amaziga olw'okutya omulezi woono. Ngenda kumusisinkana ntya? Ddala nkoze by'ayagala, ndese by'agaana, ntuukiriza bye nteekwa okutuukiriza, akwatibwa ensonyi, njoze Katonda, ngudde mu mazambi, ngenda kumusisinkana ntya? Okutya okwo n'ayungira amaziga, amaaso ne gakaaba. Nabbi Sasama yagamba nti omutima bwe gulumwa, amaaso gatulukusa amaziga. Bw'atyo bwe yagamba oluvannyuma lw'okufiirwa mutabani we Ibrahim. Bamubuuza nti ya Rasulallah, watugaana okukaaba, alinaawo okaaba? N'abagamba nti ye, nange ndi muntu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yali muntu. Amaaso bwe gakaaba, omutima bwe gulumwa, ekiddirira ki? Maaso kulukusa amaziga. N'olwekyo abantu abo emiteeko 7 beebo abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku olwo, yawma la dhilla illa dhilluhu, olunaku lwe watalibeerawo kisiikirize kyonna okuggyako ekisiikirize kya Allah. Asookera ddala kambaddemu imaamu omwenkanya, al-imam al-adil, imaamu omwenkanya. Owokubiri, washaabun nasha'a fi ibadati rabbihi, ye muvubuka eyakula ng'akulidde ku musingi gwa kugondera na kutya Allahu subhanahu wa ta'ala, amakulu ng'ali mu kumusinza. Owokusatu, wa rajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajid, ye musajja nga omutima gwe guwanikiddwa mu muzikiti. Owokuna, wa rajulan tahabba finnahi,
be bantu ababiri abayagalana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ijtamaa ala dhalika wa tafarraqa alayhi basinkana kulwa Allah era baawukana kululwe okutaano wa rajulun tarabatuhu dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah yumsajja omukyala nga mulungi walulyo ayina buli kimu namwesibako amwendeko naye omusajja n'agaana namugamba nti nno inni akhafu Allah. Ow'omukaaga wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ye musajja asaddaaka n'awaayo mu kyamannyo n'ono munnamuli okumpi n'abanga tategedde kiki kyawaddeyo n'omuntu asembayo ow'omusanvu wa rajulun dhakara allaha khaliyan fafaadat aynaahu n'abanga ye musajja abeera yekka najjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'afuna okutya n'akulukusa amaziga. Kivudde kuki? Kivudde kukuba nga ajjukidde omulezi we mu kumutya yamujooga n'abanga yakola ebyo bye yamugaana kati amwenenyeza amulaajanira abeere nga amusonyiwa omuddu ono n'akulukusa amaziga. Abantu abo emiteeko 7 beba bagenda okubeera mu kisekiriza kya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubale twagalamu omuntu omu akwatagana ku nsonga gye tuliko ey'ab'emikwano emigaso gy'ogenda okufuna mu b'emikwano abakkiriza ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti warajulani tahaba fillah abasajja babiri oba abantu babiri bayagalana kulwa Allah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi baagalana kulwa Allah basinkana kulwa Allah baawukana kulwa Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abo. Hadisi nabagambye eri mu kitabo kya Imam Bukhari ku namba 666 ne mu kitabo kya Imam Muslimu namba 1031 nga hadisi eri muttafaqun alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomaawo nga bwe tujja okutandikira biidhinillah ku mulundi ogujja tutunuulire ab'emikwano abonoonefu engeri gye tusuulamu mu buzibu kuno ku nsi era n'engeri gye bagenda okutusuulamu mu buzibu oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maliza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo ababeera n'emikwano emirungi egijja okubagasa kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Muwanjagira ateeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesezza okubibatuusaako ensobi ezibaddemu zange nganze era muwanjagira abeere nga azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.